bannanga abakozesa ze hotelo mwegendereze. Omusajja anyumya ebyamutuuseeko mu hotelo emu gye yagenzeemu mu sayidi z'e Katwe. Anyumya bye yalabye mu hotelo eyo. Mulimu abantu abazimba ennyumba, ngenda kubazanyira ka video maaso awo. Mulimu abantu abazimba ennyumba. Ng'ennyumba eyo eriko akasenge ke yalekako. Ng'ekisenge ekyo tewali akiyingiramu okuleka ye. Kitegeeza alina by'aba akolerayo oba bye yakoleramu. Kaakati munnange ne mu zi hotelo ezo ezizimbibwa. Mulimu hotels ezazimbibwa naye nga baalekako ruumu egyo nga teyina kugendamu bakasitoma ng'era teri muntu alina kuyingira mu ruumu eyo. Tata Aluteza tumumanyi bulungi nnyo, si ye muntu ali awo n'anyumyanyumya ebintu ebitakwatagana, si ye muntu atera okubeera mu bintu ng'abavubuka bye babeera nti banoonya likes. Anyumya ebyamutuuseeko mu hotelo emu gye yagenzeemu e Katwe. Bizibu bya kutegeera nga bumanyi nti ebintu ebirimu emisambwasambwa mizimu, bizibu bya kutegeera ebiseera ebisinga. Naye katuwulize Tata Aluteza ng'atunyumiza. Ejo nabadde mu Kampala e Katwe. Kakati nabadde mpulira bubi nga nkooye nga ne bwe nninya booda so atuuka waka wanadde nsumagirira ku booda. Ndowooza so otegeera embeera eyo eyali asumagiriddeko ku booda. Nina gye nadde nva okuyiriba. Nensalawo nenfuna hotel mu Katwe. Ne hotel eyo sigenda gyogera linnya. Bwe natuuse mu hotel nencheckinga in. Bwe namaze checkinga in nenyambuka mu room 405. Bwe natuuse mu room 405 nekakasanga buli kimu kiri fine nenebaka. Later kusanga 8 n'ekitundu essimu nenkubirwa. Essimu y'omu hotel nevuga. Nenjikwata. Ddoboozi lyabadde kkakka mu nnyo nga lyogera. Ng'eddoboozi ligamba room eno 405 teteekeddwa kubeeramu muntu yenna. Nengamba tensasudde ssente zange mumpoleza bino nenjijjako nenjise ebbali. Kati kusanga 8:05 screen ya TV neyeteekako. Yadde yaka white ng'edisplay nga white nenga tekuli kiriko. Nenyimuka nensikamu power cable nensikamu biwaya nenjijjako. Ne screen esigala ng'ekyayaka. Neganga ezikira mpola mpola wayise eddakiika nga 10 neggwako nezikira. Nenzirawo nenebaka. Kakati nagambye ebintu bino sigenda bisobola. Nenzikirira wansi ku reception n'ebintu byange. Bwe natuuse ku receptionist nambuuza igwali mu room 405. Nemugamba yes. Nangamba eyo room teteekeddwa beeramu muntu yenna. Nemubuuza nemugamba ate nga omu ku bakozi ba wano ye yantutteyo nampa n'ebisumuluzo. What do you mean? Nangamba eyo room ebadde tekyakozesebwa wano emaze ebbanga nga tekozesebwa teyingiramu bantu. Konze kiki otegeeza ate? Nangamba bino byonna bye mbanyumiza yadde bya jjo kiro awe Katwe. Nangamba kati bamaze okungamba eno room ebadde tekozesebwa. Ne twambuka ne tuddayo waggulu. Kati tutwadde tuddayo. Bwe twadde tutuse ku 3rd floor okuli room 405. Nangamba ne twetegeeza room ng'ekinyolo kiraga kitalavu tekikozesebwangako tebakikwatanga nako teggulwanga nako. Nemugamba kino kijja kitya kisoboka kityange ebisumuluzo mbiina. Nagenza okebera mu baaga yange nga baaga nabadde ngisibye ne zipu. Nagenza okebera mu baaga yange ng'ebisumuluzo tebiriimu. Bwe namaze okyetegereza ebisumuluzo tebiriimu nemulaga ebifaananyi nga ndi mu hotel. Nemugamba nabadde mu hotel mu room eno. Nangamba that is not our furniture. Oyo si furniture waffe. Kateni simama suka blanket si byaffe wano. Nakubira security nejja. Security bwe yatuuseewo nembalaga nebagaba n'ebisumuzo bibino mbiina. Kwegamba ne security nyini yandabye ng'omuntu omusiru. Lugi lwatalaga kanalabye tekigenda kusoboka like akavuyo kangi nensawo nenkwate ekkubo nenziruka nengenda kusaaza denga 12 nga nenjuba tennavaayo neninya taxi ngende waka.
bwe nabadde mu kkubo essimu yange netandika okunsindikira messages ne email ez'okumukumu. Ono guy bwe yamperekera ne tuddayo waggulu, twatuukayo n'ambuuza ani yakuwadde room eno, ne mugamba omu ku bakozi ba wano yampadde room. N'akebera mu records alabe nayingiddewo ntya. Yagenda okebera mu records nga teziraga payments, naye nga ate bampandiise nga nnyingira nga temuli payments, teziraga entry, kwegamba like I didn't exist in their system. Guy nga bwe nabagambye bwe nakomye nakubira security. Bakubide security bwe yatuuseewo ne bagaba bannange nina obukakafu n'ebisumuluzo nabadde nabyo. Kati we nakeberedde mu bbaaga ng'ebisumuluzo tebiriimu, awo security nendabanga omuntu omufere. Nenziruka nengenda nenvaawo ku hotel. Bwe nabadde mu kkubo nga ngenda kuba navaawo sanga 12 nga n'enjuba tennavaayo. Bwe nali mu kkubo nga ngenda nenfuna message ng'egamba ku simu yange. Message zaali zijja nnyingi naye nga ziraga kyekimu, same message naye direct message ku email okitegeera. Message ng'egamba room 405 tekkirizibwamu bagenyi, si yakubeeramu. Nentya nnyo neneeraliikirira. Kakati lino ebbanga lyonna kwegamba essaawa zino zonna we byabeereddewo nabadde ndi mugumu. Naye waliwo ekintu ekyatandise okuntiisa. Nga sinnatuuka waka nakwata essimu yange nengugolinga nkebere ku eno hotel nga teina weerabikira wantu wonna, nga neeyasembayo ojjoogerako biraga byayogerwako naye nga akawunti ye eri deleted, naye nga bajoogerako. Hotel teina reviews, teina weeyogerwako, kwegamba teina kijoogerako kyonna. Ngezezaako nnyo kyerabira ekintu kino, ngezezaako nnyo okyerabira, naye kituuka ekiseera ne kikomawo. Ate this time round bwe nfuna ekirooto kyakyo kijja kyogera linnya lyange, like whispering my name mu mpola. Wabula ekintu kimu kyenyinza okugamba, bw'ogenda mu bitundu by'e Katwe, hotel yonna gy'otuukako togezangako n'osula mu room 405 bwebanga weeri. I said bw'ogendanga e Katwe weewalenga nnyo okukozesa hotel room 405. Bannange bamikwano, bw'obanga munnange gwe wettanira nnyo genda mu zi hotel, munnange weegendereze nnyo. Oyingira mu hotel n'ovaayo n'ebintu by'otaasobole. Kati wuuyo mbu yavuddeyo ate n'atuuka mu mmotoka, essimu ye n'etandika okuba nga areceivinga messages ne emails ez'okumukumu. Mulimu ebintu bye tuwulira n'ogamba eyo story, ebyo biboozi naye nga tekinnakutuukako. Ate mulimu omuntu avaayo nga ye anoonya likes, nga mumumanyi oyo bw'ati anoonya likes, naye omwami ono tateera kumala gakolaakola bintu nti oba gayogera. Naye bannange, guno si gwe mulundi ogusoose nawulirako bwali bujulizi bwani bwa Erika Mukisa. Mu bujulizi bwa Erika Mukisa bw'obanga wabuwuliriza n'obumalayo, jjukira Erika Mukisa yali devil worshipper, oli yennyini kabaka. Abawulira ku bujulizi bwe, naye yagamba nti yalaba kazini sister we ng'agenda kutypinga message oba typingire, oba era agenda kutypingira jjajja waabwe oba maama waabwe, something like that. Naye Erika agamba nti yatuna butunuzibwa ati essimu n'atandika okyankalanya essimu nga yeetypinga message nga ye yakikola nga takutte ku ssimu yo
esimu mbwe ey'omuwala entandika okukyankana nga yeetayipingako message yeeretako message omuwala zatatayipinze omuwala n'atya n'akuba endulu esimu n'agikasuka eri ebintu by'emizimu n'emisambwa bya ddala banange Satan is real sitaani gyali ne Katonda gyali kyannaku abantu abasinga bakkiririza mu bya sitaani ne batakkiririza mu bya Katonda era bagamba Katonda taliiyo naye sitaani gyali ne Katonda gyali ate bonna b'amaanyi naye newankubadde bonna b'amaanyi eri omwana w'omuntu kuliko ate ali above asingira ddala amaanyi nga ye Katonda so bamikwano tukkiririze mu Katonda tukkiririze mu Katonda mukimanyi nti kati hoteri eno taata Luteza gy'ayogerako eri ekatwe gye yagenzeemu agambye tagenda kwogera linnya we waawo munnange basobola omufayiringako keesi ne bamusiba obaolyawo obulamu bwe ne bwonooneka kisoboka naye kati munnange okitegedde hoteri eno eri mu katwe mu sayidi z'ekatwe bw'oba ogenda mu zihotero z'ekatwe weegendereze nze mbabuulira hotero tagyogedde naye ayogedde room number eri 405 ayogedde room number mulimu ebintu by'onyuma ne bakulaba ng'omulalu naye ne mu comment section ndabye abagamba tebigatta naye ate nagamba nti tebigatta sooka owulirize omuntu ayogedde story eyo eyamutuuseeko atera okuvayo n'anyumyanyumya bi-stories ebitagatta ng'anoonya likes oba nedda tumuwenga obudde ate ofunemu ekyokuyiga kuba kubeera kulabula bw'aba avuddeyo n'akola vidiyo ab'ekatwe oba omuntu yenna ng'osuubira okuva gy'ovudde ng'ogamba ngenda funa hotero mu katwe okiwulidde ate si katwe yokka hoteros nyingi banenze simanyi na butya bwe tuyinza kwewala bintu bino naye twetaagako kisa kya mukama kyokka yensonga oyingira mu hotero n'ovayo nga waliwo ebikwambadde obulamu bwo ne butasigala kye kimu mulimu zi hoteros ze tusulamu ng'ogenda ogifulumamu ku makya nga bakukenenudde buli mukisa gwonna n'oyingira mu hoteri emu n'ogisulamu ng'obadde mugagga oyina ssente ogenda okuddeeko ebintu ne bitandika okukyankalana naye nga biva ku hotero gye wasuzeemu oba kyalibadde kirungi ne tusanaye hoteri twalisuze ng'oba waffe nawe wootambula obudde ne bukuzibako mukama atusaasire baddiya mubadde balabi balungi nnyo mukama bankumire nnyo oyo atakumira mpeera banange mwenna mbabika mu musaayi gwa Yesu Kristo sometimes tulina videos oyinza ogiraba bulabi bwoti onoogiwuliriza ne wabawo ekikwambala so mbabika mu musaayi gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu buli agenda olaba vidiyo eno nkubika mu musaayi gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tewali kigenda kutuukako mu linnya erya Yesu mukama banjagalire nnyo musibe bulungi musule bulungi tujja kusinkana mu videos ezinaaba zizeeko mweraba